program Amange Kanisa. Olwaleero njagala okulangirira amafuta agasigukulula obuyinike obwo wakati mu mukisa gwo mu linnya erya Yesu. Ebitanajja tebitegeeza nti Katonda takwagala. Onooba tosobola kukkiriza ebyo eby'obusirusiru obulokole bukulemye, eby'ekirokole birimu okwejjamu waya katonotono lw'osobola okufuuka omugezi eri Katonda. Abawulira mungambeko nti amiina. What do you do? Where do you go? How do you react? Nga biwaloota byawukana ku byolaba. Kutuusibwako Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sunny Kidesinayo. Samwiri kisoka 10. Samwiri kisoka mega 10. Kyengenda okwogerako kyangu nnyo olw'obudde. Nkituumye ekibaawo ng'obudde butuuse. Ekibaawo ng'obudde bukoze butya? Oba ng'essaawa yo etuuse ekibaawo. Bassebo ne bannyabo ebiro bwe bituuka ne status ekyuka. Ebiro bwe bituuka by'obadde olengerera ewala otandika obbirabira okumpi. Ebiro bwe bituuka ebibadde Saala bifuuka okwebaza. Ebiro bwe bituuka Sawulo alagulira wamu ne bannabbi. Bw'owabanga waliyo ekintu kye tugwanidde okusabira mu bulamu buno kyekyebiro okutuuka. Ekisinze okumalamu abaana ba Katonda abangi amaanyi, n'abalala ne bagwa, n'abalala ne batomera ebisenge, n'abalala bajjudde ebiwundu eby'obwereere, n'abalala babadde frustrated, n'abalala bavudde ku Mukama, abalala batambudde nga beemulugunya. Ekisinze okuleeta obuzibu obunene abantu butamanya biro eby'entuuko zaabwe. Abantu abutamanya sizoni zaabwe, abantu obutamanya Katonda kyabalowoozaako, abantu obutamanya pulaani Katonda zaabalinako. Abaana ba Katonda bangi balemererwa oluusi nga n'ebibaleetedde okulemererwa tebibabadde wala nga bibadde awo mu maaso gaabwe. Ono Sawulo gwe njogerako olwaleero yatandika mwavu, kubanga newankubadde nga kitaawe yalina obulogoyirogoyi bwe yali alunda, naye tosobola geraageranya famire ng'ekyobugagga kyayo ndogoyi n'ogigeraageranya n'omuntu okufuuka kabaka. N'olwekyo Sawulo ne famire ye yonna eya kitaawe gwe bayita Kiisi baali baki? Baavu. Olunaku ne lukya Katonda n'alaba Sawulo n'amwegomba okufuuka kabaka. Katonda kyeyakola bwe yeegomba Sawulo yabuza ndogoyi za kitaawe. Lwaki? Kubanga endogoyi za kitaawe zaali zimulemesa okulaba pulaani Katonda zaamulinako. Zaali zimulemesa okutegeera Katonda kyamuyitira. Zaali zimulemesa okutegeera Katonda kyamwagaza. Bassebo ne bannyabo Katonda waliwo gy'akutwala. Awo wookyali olwaleero oli ku ndogoyi bulogoyi, toyina kye waalabye. Ebisingako obulungi biri mu maaso go binaatera okujja. Yimiriro gambe ndi weewaawo. Endogoyi bwe zaabula mu famire ya Kiisi waaliwo amaziga. Sawulo ne kitaawe ne bakaaba nga balaba ekyobugagga kyabwe kyokka kye babadde balina kibuze. Era wakati mu mbeera eyo Kiisi ayali taata wa Sawulo bwe yalaba nga talina kyakola n'amalirira atuma omwana we agenda anoonya endogoyi mu bulumi obw'ekitalo, naye ng'alina okutya gagamba omwana ng'agenda kubulirayo. Omwana n'agenda mu bibuga Bayibuli egamba n'agenda eserisi nga teziriyo. Bayibuli eyogera wano ku bibuga bye yagendamu mu ssuula ey'omwenda. Bayibuli egamba nti awo n'ayita mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, nsoma 9:4. Awo n'ayita n'agenda mu nsi eya Efulayimu nga teziriyo, n'agenda e Salisa nga teziriyo, n'agenda e Saalimu nga teziriyo, n'agenda mu Babenjamini nayo nga teziriyo nga tebaziraba, n'agenda e Zuufu nayo nga teziriyo, nga buli gy'alaga loosi, gamba nti loosi. Abaamulaba nga anoonya ne baseka ne bagamba naye gwe buli kyokwatako ebaloosi, naye gwe buli gy'olaga ebaloosi, ani yakuloga gwe wabaaki? Bayibuli ga n'ekitaawe ayamutuma
n'atandika okweraliikirira n'atandika okugamba omwana wange abiveemu oba omwana wange withdrawing gwe tomanyi bantu beeraliikirira olwaliro kulokolokokaako wali abeeraliikirira wali abagamba oba yali bivuddemu omwana naweza emyaka 35 nga tannafumbirwa oba abiveemu tumuwa omusiraamu gamba naye bantu wali abeeraliikirira wali abalowooza tokyagaggawadde wali abalowooza tokyalina gyoyinza kulaga waliwo abalowooza nti weegumya bwegumya waliwo abalowooza nti wasalawo bukyamu okulokoka ndi wano kuzzaamu amaanyi kubanga ekyo katonda kiyampitira okukola owaayi sigala ng'olemeddeko lwaki wewakwata wewakwatwa toggwamu maanyi tobivaako towanika gamba nti amiina gamba neiba nti ensolo kweri kiyinza okuba nga tekibaddeewo olwaleero naye tikitegeeza nti enkya tekibeewo era bayibuli egamba etya nti Sawulo bwe yali nga anaatera okuwanika okubivaamu atambula addeyo eka wali abagala okuddayo eka nakati wenjogerera waliwo ayagala okusituka alabanga obudde obuyise byenjogera alabanga ebimuyita ku matu kyasinga okujjukira ze ssente za landiroodi zatannafuna agamba banfulume waliwo yaŋŋambye okumpola ate naye alimpitako era tomwewunya oyo neiba ng'olaba akwata akasawo ng'ali ng'afuluma ng'ate pasita abuulira bayibuli egamba ne balowooza okuddayo eka baddeyo nga bagamba zibuze endogoyi zikoze zitya zirabika tezikyalabise zibuze omugezi addayo eka zibuze naye nga bakatambula ensi 5 ezo ensi 5 zowulira zandibanga gy'emyaka gy'omuntu 5 gyandibanga gy'emyaka gy'omuntu 10 gyandibanga myaka 25 atambudde ne Mukama ng'alinga talina kalaba sitaani namugamba ddayo eka naye ng'eka gy'odde omanye ebiriyo lubaale mayembe kusamira kunywa mwenge kutunda munanansi mu sitenseni yeri ewammwe n'eka gy'odda tewali makulu obanga wakwata Yesu mukwatire ddala sigala ng'ogenda mu maaso mu linnya erya Yesu eka gy'odda toyina gy'odda ate wali ovali ne lubale wamwoca bagambye agenda kukubira ngalo ng'okomawo nti webale okujja wangi Katonda yeebazibwe nti omusajja ono Sawulo yali yatambudde n'omuddo ayamusirikirira okumala ebbanga lyonna ayagumiikiriza okukakasanga amaze ekkoowa n'alyoka ayogera gy'ali omanya wali abantu ababotasobola kwogera nabo okujjako ng'omaze ekkakasa nti alabika akooye kikulimba bw'aba akyalina amaanyi ge agagenda esalisa ezuufu ng'akyalina amaanyi agagenda ezikulaagi buli kyoyogera tikimukolera gandi gwe pasito osaaga kamalegezaako bayibuli egamba nti omuddu kyava agamba Sawulo nti naye kikuzza eka kiki mu kibuga muno tomanyi nga mulimu omusajja wa Katonda tugendeko gyali tumwebuuzeeko atubulire ebyolugendo lwaffe luno ne tutambula gamba neiba ndi mu kibuga muno mulimu omusajja wa Katonda nolwekyo nga tonnawanika nnyo wandimwetaaga bayibuli ga ne batambula ne bagenda ku lusozi ne basinkana nabbi Samwiri n'ababulira ebyolugendo lwabwe n'abawa emmere ey'okulya n'abasuza ebiryawo biwanvu sagala bigenda mu lw'obudde n'ababuulira nti gwe Katonda akuyise kufuuka kabaka gwe Sawulo nti wangi obadde onoonya ndogoyi nti aha era obadde oyagala ofuna endogoyi za kitaawo ozizuule nti aha oddeyo eka mwongere ka bizinesi kammwe ak'endogoyi mugende mu maaso n'endogoyi zammwe nga kitaawo akufudde manager nga yeye MD nga gwe donke manager era kyekikaabya kubanga ka bizinesi ka kitaawo ak'endogoyi zaabula omutima gukutunduga gukuba kubanga endogoyi omwali essuubi lyo lyonna zakola zitya zaabula bassebo ne banjamba mumpulire Katonda ffe tali azaamaanya bw'olabanga abuzisa endogoyi abaleeta bwakabaka bw'olabanga endogoyi zibuze weebaze Katonda olw'obwakabaka kyabaleeta kiba kinene bayibuli egamba etya mulinyiririze tusomye
Sawulo n'asula ewa Samwiri ekiri ekyo ne bukya ku makya n'amufukako amafuta munyirize tuve okusoma n'amuwa obunnabbi buno. Bayibuli egambye nti awo Samwiri n'addira eccupa ey'amafuta n'agafuka ku mutwe gwe nga bw'amunyeegera ng'amugamba nti Mukama si yakufuseeko amafuta okuba omukulu w'obusika bwe. Obadde okaabira ndogoyi nti ye endogoyi za kitaawo zaabula nti ye Mukama si yakufuseeko amafuta obeera omukulu ow'obusika bwe. Endogoyi z'okaabira tizenkanankana kiri Katonda kyaleeta. Naye ate nnyina amawulire amalungi gy'oli gamba nago gambolere pasita. Bwe kiba nga ekyokubula kw'endogoyi Katonda akirimu, bino ebibiri byo tebyegaanika era bimaakinga ennyo. Bwe kiba nga Mukama alina kyakwagaza, ze endogoyi tosobola ziraba okutuusa ng'owulidde kyakwagaza. Gamba naiba ndi ekyo kimu. Ekyokubiri, ekyo kisoose gabadde mawulire mabi. Kyekyo ekisoose gabadde mawulire mabi era ndowooza kankiddemu. Bwe kiba nga okubula kw'endogoyi Katonda akumanyiiko era ng'alina kyakwagaza era ng'alina kyayagala okugamba, tosobola kulaba ndogoyi okutuusa ng'owulidde kiri kyayagala owulire. Kati ate amawulire amalungi gennyina geegano. Bwe kiba nga okubula kw'endogoyi Katonda akumanyiiko, wangi togenda kukoma ku kufuna kiri kyokka Katonda kyakwagaza, n'endogoyi ezimaze ebbanga nga zaabula nazo ogenda ziraba mu linnya lya Yesu. Era wano yamugamba bw'onoova gye ndi leero onoolaba abasajja babiri ku malaalo ga Laakeeri mu nsalo ez'e Benjamini ezereza. Awo banaakugamba nti endogoyi ze wagenda okunoonya zirabise. Waliwo amafuta agazuula endogoyi ezaabula. Bayibuli egamba bwe yamala okugamufukako n'amugamba nti bw'ova gye ndi obulamu bwo bugenda kukyuka. Ebintu byo bigenda kukyuka. Entambula yo egenda kukyuka. Emikwano gyo gigenda kukyuka. Tewali yakiwulidde ekyo. Emikwano gigenda kukyuka. Enjogera yo egenda kukyuka. Simanyi owulira. Luli obadde ndogoyi supervisor. Gamba neiba nti ndogoyi supervisor. Luli obadde ndogoyi supervisor ogenda kufuuka kabaka. Enjogerayo egenda kukyuka. Bw'otambula nabo bagenda kukyuka. Waliwo amafuta agakyusa ago gafuna ddi ng'osisinkanye ne Katonda. Era ndi wano gakulangirirako mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Katonda akutomeza amafuta aganakyusa enjogerayo, aganakyusa ennyambalayo, aganakyusa gy'osula, aganakyusa bw'otambula, aganakyusa obulamu bwo. Yimirira ogambe nti haleluya. Bayibuli egambye etya? Ne bamugamba n'endogoyi ze wagenda okunoonya nazo zikoze zitya? N'atandika okutambulira mu bulamu obw'ebyamagero n'obubonero. Obubonero n'ebyamagero. N'amugamba bw'onoova wano ogenda kusiŋŋana abasajja. Oba mubaddewo oba mmwe Bayibuli bwe mugisoma muginyumirwa nga bwe nginyumirwa. Olunyiri lubadde lwakomeka luno lugambye. Awo n'ovaayo ne weeyongera nsoma olwokusatu 13. Samwiri ekisooka 13. Awo n'ovaayo ne weeyongera n'ogenda mu maaso n'otuuke wali omwera gwa Taboli. Onoosiŋŋanwa eyo abasajja basatu. Those are connections. Connections. Divine connections zitandise. Luli obadde osiŋŋaana booli ebirenge nabo bokka. Wangi? Nga bw'osinga okumanyira beebo levo yeeyo. Musiŋŋana ku mweso ne mukuba omweso, ne musiŋŋana ku puulu ne mukuba puulu nga mwene enjala ebaluma. Simanyi owulira. Ne muzannya ku matatu. Mwena tewali awamu ne magezi, mufaanagana ebirowoozo, tewali ayinza nakuleetayo kyamagezi. Simanyi owulira. Munyumya ku mmotoka eziyitawo zokka ze munyumyako, eyo gy'olaba yagonde, eyo gy'olaba yagonde, eyo gy'olaba ayayay, oyo omusajja ayina ssente. Nga bye biboozi by'onyumya. Mulinga bwe twabanga obwana bwa primary obuto nga tukyalina emyaka 8, buli mmotoka eyitawo gye twesooka.
eyo yange kati n'okula n'oweza ate emyaka 35 emyaka 4 nga gwobala emmotoka z'abagagga ez'okukyalo eyo eke omanyeezo eke eyo eke bayakajja eyo eni niyo bamwe mubikwata mutwe nze byannema n'okukwata mu mutwe saagala balimba nze wano wendi kati ku ssaawa eno onkuba emiggo n'onzita bw'ombuuza ennamba y'emmotoka yange sigimanyi sirina mmotoka gye mmanyi ennamba yaayo ate obwo obudde mbujjawa nina okukwata ebyawandiikibwa mu mutwe ate nkwate n'emmotoka mu mutwe ani agenda ogibba mberawundi eri mu mutwe emmotoka eri mu mutwe nga yaki lwaki ebeera mu mutwe gwange bagisiba ku mutwe gwange gwe ondabako ennamba y'emmotoka ku mutwe naye emboozi zo zimanyi ennamba yakajja enamba eyo kati yeriko nze mbuuza mwezi ennamba eyo eriko mulimu eyiyo mukama yebazibwe sikyabawulira mukama yebazibwe sikyabawulira mukama yebazibwe connection neziyingirawo amugamba ova jendi ogenda kusiŋŋaanwa abasajja kankubulira abo abasajja obeetaaga mu bulamu obwo obakolodya aboogera ebyamagezi abalina business ideas abalina ebikutwala mu maaso aboogera ku business partnership aboogera ku business advancement aboogera ku bikutwala mu maaso gamba nti abo yesu mbeetaaga abo wulira gwe ate kantandika okubuulira ga ntandika pastor wulira ekibadde wano simanyi oba gwakiwulire banakulamusa katusoke tunulire bye balina bano abasajja bwotandika obasanga katusoke twetegereze bye bajja nabyo ekisooka ngenda kuddamu olwokusatu kubanga nyina kyenjagala okulaba awo noova wendi neweyongera okugenda mu maaso notuuka ewali omwera gwa taboli onoosiŋŋano ey'abasajja basatu nga bambuka eri katonda ebbeseri omu ng'atwala abaana b'embuzi basatu that's business n'omulala ng'atwala emigaati esatu that is business and the miracles n'omulala ng'atwala ekita ky'omwenge wangi muba ogenda okusiŋŋaana abamu balina omwenge abamu batamiivu boogenda okusiŋŋaana abamu baki balina bibizinesi ebiri crooked balina n'omwenge opportunities ezigenda okujjira ennungi zokka si ze zigenda okujja mugenda kujjiramu n'abalina ebitabo by'omwenge katwagala tunule ab'ebitabo by'omwenge bwe bajja omulokole akola atya tunulawo onootunula gy'oli tuli ku lwakumeka lwakuna awo banaakulamusa ne bakuwa emigaati ebiri gy'oba otoola mu ngalo zaabwe omwenge guleke si buli ekijja nti gw'ovaabira buvaabiizi musombala wakaddero kana akalabiseewo kagamba naye ng'agamba kika butuukirivu nnyo naye nga musomba mulimu namwo ssente waliwo ebintu byolina okwerekereza byona bigenda buno obusobozi bwakwawula buno bwe busobozi katonda bw'ayagala okukola bamu obusobola okwawula ebirungi ku bibi oteekwa okuba nabwo waliwo ebyolaba noga nti ekyo kigende ekyo kijje ekyo mukama yakireese kino setaani alabika yeekweseemu wangi sikyabawulira wangi gamba nti amagezi mwegali n'olyoka otuuka ku lusozi lwa katonda ewali ekigo ky'abafirisuuti maama laba anointing gyekutwala amafuta gakutwala eyo kakati olumbye gamba nti okulumba awo olunatuuka bw'onoobanga otuuseeyo mu kibuga onoosiŋŋanwa ekibiina ky'abannabbi mu bafirisuuti togenda wadde olusozi lw'ogenzeeko
waliyo ekigo ky'Abafirisuuti b'Abafirisuuti tobeegattako awo olunatuuka bw'onooba nga otuuse eyo mu kibuga onoosiŋŋaanwa ekibiina ky'abannabbi ganti abo nga baserengeta nga bava mu kifo ekigulumivu nga balina entongooli nga balina ebitaasa nga balina endere nga balina ennanga nga bibakulembedde era banaabanga balagula. Gamba neiba ndi Katonda alina gy'antwala. Omanyi ono gwe bagamba bino agenda okusiŋŋaana ekibiina eky'abannabbi yabadde ndogoyi supervisor. Kati obulamu bukyuka, connections zikyuka, anji group zikyuka, basinkana bakyuka, ebibye bikyuka. Bino bye boogera wano byonna bye basomesa si bya ndogoyi. Gamba neiba zino si ndogoyi ze tuliko kaakati. Gwe kankubulire mukazi gwe naawe musajja gwa mpulira. Katonda agenda kukyusa obulamu bwo otandike okunyumya olulimi olulala. Bwegamba nti emikwano gigenda kukyuka gijja kukyuka mu linnya erya Yesu. Gy'oli ongambeko nti amiina. Olw'omukaaga lugamba awo omwoyo gwa Mukama gunajja ku ggwe n'amaanyi n'olagulira wamu nabo n'ofuuka okuba omuntu omulala. Omwoyo gwa Mukama, teeka omukono waggulu. Omwoyo gwa Mukama ndagula gy'oli mukazi gwe, ndagula gy'oli musajja gwe, gunajja ku bulamu bwo naawe onoofuuka omuntu omulala, kubanga obulamu bwo bunaakyuka, enjogera yegenda kukyuka, ennyambala yegenda kukyuka, gy'osula wanaakyuka. Katonda anaakukyusa n'ofuuka okuba omuntu omulala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gamba nti amiina. Gwomanyi kyekitegeeza okufuuka omuntu omulala? Wangi abantu ne batuuka okwogerako nga balaba ofaanana nga ggwe, ne baga nti afaanana nga ye, naye yakyuka nnyo. Oyo yasindikanga ekigaali, ayasulanga mu mayuuni ng'ebikere bikaaba, ng'enkuba buli lwetonnya olina omuyingirira mu mazzi. Katonda n'akyusa gye waliiranga. Wangi we waliiranga n'akyusaawo n'otandika kuliira walala. Katonda n'akyusa gye wagulanga engoye, gwe wali omanyi nti woteeka okugula emirembe n'emirembe. Katonda n'akyusaawo naawe engoye n'oba ng'olina zigula walala. Katonda gwe njogerako omutegeera? Kye bayita okufuuka omuntu omulala okitegeera? Si wawulira kye bayita okufuuka omuntu omulala okitegeera? Kitegeeza Katonda okukyusa gy'omala evening yo. Evening nga wagimala walala, kati wagimalanga walala, kati ng'ogimala walala. Emikwano Katonda bw'akufuula omulala gikyuka. Wangi gy'osula wakyuka, entambula ekyuka, olulimi lukyuka. Katonda akyusa ennimi, agenda kukyusa olulimi lwo mu linnya lya Yesu. Akyusa eki? Olulimi. Ate wulira n'emikwano gy'olwogera nalwo najjo gikyuka. Eri gy'oyoleza emmotoka gy'osanga abaana nga ne woba olina emyaka 25 bakuyita muzeeyi. Muzeeyi ugita muzeeyi wetamu. Muzeeyi sekako mu maaso muzeeyi. Naye ng'akuyita muzeeyi ogenda omutunuli ate nga yayina 45. Emikwano gikyuka. Kitwala ekintu eki nakyo natera okigamba baka nkigambire wano. Kitwala okutegeera ebintu engeri gye biddiriŋŋana. Ekireetedde abaana ba Katonda bangi okubeera frustrated n'okuggwamu amaanyi. Tebamanyi nti buli kintu n'ekiseera kyakyo. Tebamanyi ki? Abaana ba Katonda ekibaleetedde okuggwamu amaanyi, tebamanyi nti buli kintu n'ekiseera kyakyo. Abantu abamu b'otunuulira n'ogamba nti naye Mukama akatoyire ng'ali bw'ati. Omanyi ddi lwe yalokoka? Omanyi ddi lwe yalokoka? Omanyi emyaka gy'atambudde ne Katonda? Omanyi emyaka gy'agumiikiriza? Mu nsi waliyo ebintu, ne mu bwakabaka bwa Katonda waliyo ebintu. Ebiri mu nsi bya mangu mangu, obifuna mangu, naye ku nkomerero ebisinga obungi bitwala mu geena. Mu Mukama waffe mulimu ebintu abigaba
ng'omukutteko n'omwetegereza n'otambula naye n'omugumikiriza n'omuwa chansi n'akutendeka n'akutereeza n'otambula naye n'akukolamu omulimu n'akuwa ebiggwanidde n'agamba kino lindako kino kitwale kati kino lindako nga bw'akutereeza nga muggulu ogenda nga n'ebintu obifuna nsobola okulirayo abagamba nti amiina. Kati gw'omanya by'oyagala by'otwala setaani alina ebintu ne Katonda alina ebintu by'oyagala by'otwala ebya setaani omala obifuna n'oyingirirawo geye naye ebya Katonda obifuna nga muggulu ogenda nga nabyo birina. Engalo zandi ezo zobadde okuba gambako nti amiina. Abaakusooka okulagula ogenda kulagula nabo mu linnya lya Yesu. Bw'obadde olengerera ewala bw'obadde weegomba ogenda kulagulira wamu nabo. Oba wali yampulira? Oba wali yampulira? Ebiro bijja bw'obadde olengerera ewala ng'olya nabo nga balamuza olamuza bapaakinga opaakinga balinnya ennyonyi nga naawe okola otya. Ebiro bijja ojja kutuula ku nnyonyi kwe bali bw'obadde olengerera ewala olituula bw'oti mu nnyonyi ogenda okulaba nga n'abagagga b'e Kampala olina bonoga nti Yesu olina amaanyi kati ndagulira wamu nabo. By'obadde olabira ewala Katonda abisembeza. Weetaga ekintu eki kutegera kyakwagaza kuwulira ddoboozi lye kugenda mu kifo waakusuubira okugenda. Sawulo kyamwetagisa okugenda Katonda we yali amusuubira okugenda ne bamufukako amafuta ekikoligo ne kikutuka. Olwamufukako amafuta ekikoligo ne kikola kitya bekuto ne kikutuka n'amugamba ekyo kiteredde kati ogenda okololera. Ndi wano nkulangirirako amafuta agakyusa agakutula ebikoligo naawe otandika okuyingira mu mukisa gwo oyingire mu byamagero byo oyingire mu bibyo oyingire mu bulamu bwo oyingire gy'oteekeddwa ogenda oyingire mu desitini yo oyingire mu bunnabbi bwo oyingire mu birooto byo. Gamba nti haleluya. Zino ze programu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 ebeera Morning English Service. Olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8 n'ekitundu ebeera Main Service. Ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service. Midweek Service buli lwa kusatu okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Lunch Hour Service Monday mpaka lwakutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 Kasero ku Stay Lunch Hour Building opposite Nalula Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku simu noti 42514 Christianity Focus Center, the solution ground. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sunny Kidezi Nayo.